yenna nga mukulembeze amanya nti omwana wange lwaki yagudde mu nsonga ekitali ku bafuzi kibula Bobi Wine mukulembeze kibula atugamba pulezidenti mukulembeze ekitegedde essaawa zino mbadde nzize abantu bw'obeereyo nga tozeeko toli wano balowooza nti ebitambula wano tobifolowinga era tobiriimu bw'obeera nga tebakulabye ofiisi wano nti obaddewo tobuuza ku musajja tebalabako ogenda gyali balowooza kwe tobiri kaadi wali ogirina ebya kaadi tobimbuuza linda wenamala okuwanika nti nesimbyewo mbuuza ekkaadi ojja kwesimbawo ate ekyogaa sitegeera abafuzi bansinga ki etwe balina ebitabo bakusinga ebitabo birinde ku olwo oli ku levo ki birinde ku olwo wakunyiza mu trek waliyo tebakuwadde lwata ate nali nnonya sente gwe basanga nsulayo enjala yannuma kubanga bo bannyingiddemu emirimu gyange nali ndya gwe kati bwe banvaako sirya olowooza be bampa bwawulirako nti bampa ebisawo olwo mba ndi waka bwesiba omanyi mba n'amakaaga ag'embuga yange n'agannuuku osanga wano mba waka ekikope tekwali kukivaamu kyaliko abalabe kwali kukivaamu buli bwoba ng'oyitimukanga oba oddukira ku supiidi abaagala okukulwana bakozesa obwongo bungi kati waliwo abaali balwana okulaba nti Ndugga bamulabisa balowooza nti Ndugga bwe bagamba nti Ndugga agenze mu basajja bali bwensi egenda mukyawaagwa buli ekyokulya kati nga balaba erinnya lyange liddukira ku supiidi kati ate abamu tebamanyi nze mu kubeera eno mbali nomumaki kitegedde so bwe nalabuka nti baagala kutta linnya lyange ensonga lwaki naddamu era nenkuba meseji zange mpaka abantu bwe bategera ekituufu so bukyabibaawo nengenda ne South Africa nenfunayo lwesoose okujja wano si kuba nti mbeera sifolowinga sigoberera naye nze siriwo kunoonya kamera ebeera ensanze nga lwansonga ero nzize nga nze kumitinga ababyogera be banoonya ssente nze ndi muyimbi wa ggwanga kitegedde kitegeeza bwe mba byennyimba nga waliwo abatabyagala basobola okulwana okwagala okutta n'okwagala okusuula ku bibiri kitegedde kyova olaba kati essaawa zino nze bwe namanya nti baagala kutta linnya baagala konna bizinensi baagala kunkyayisa bantu neŋŋamba okke ninzira ku mulamwa gwange nemba ensonyiwa era gyenva n'ebifaananyi abirina oba oyagala ojja bifuna gyebiri kubanga akimanyi nzaani nange mmanyi yaani omwetondedde oba okomyewo ate nali namuvuma nali namunyi yali ye yamanya kuba ye muntu mukulu omukulembeze obukulembeze n'obufuzi byanjawulo eriyo abafuzi mubamanyi ono mukulembeze omukulembeze alumirirwa omuntu wa wansi omukulembeze amanya omwana lwaki yagudde mu nsobi si buli mwana nti anoonya esukaali nti aba mubbi eriyo eyamunoonye nga njala yebadde mukosa nga mama aluddewo mu mmere nebayo yamunoonye nga mubbi kati ye omuntu yenna nga mukulembeze amanya nti omwana wange lwaki yagudde mu nsobi ekitali ku bafuzi kibula Bobi Wine mukulembeze kibula atugamba pulezidenti mukulembeze ekitegedde essaawa zino mbadde nzize kumubuuzaako ng'omuntu era netunyumyamu ebisaanidde ate era muwabuzi gyendi asobola okumpabula nti Ndugga kino kyobala kikole booti wano goba okutte wano kola booti abantu bayise booti ate n'okwongera okumanya nti conference ebadde wano leero yakulwanirira bannayuganda kuba nkutte ebintu bibiri lumu nzize kumubuuzaako ng'akabanga kabadde kayise kuba si kirungi muntu mwetayirira naye era bwensanga itene conference nga bweri nemba nga mpuliriza biki ebigenda mu ggwanga nti abaana bali bweru balina okubalwanira baveeyo gavumenti tefaayo eringa ebalwanisa ate okubeerayo ng'ate ebitongole ebibasindikayo gavumenti yeringa ebisapootinga kubanga bwobanga ebitongole bisindiseeyo abaana ne babisasula bawa n'omusolo bwe lwaki tovaayo kugamba bitongole ebyo bw'oba tukutte ssente kubajjayo tulugunye ebitongole ebyabasindikayo bo balwana okugjayo abantu bamu kitegedde naye kati bw'oba tolwanye kitegeeza oba waleka abaana bafume ki ekyakunyiza Hassan okwejjusa n'okuba nti olina olunaku lwejjusa lwewasinkana omukulembeze bwe mba nnwanirira Uganda nnyimba zange nnumirirwa omuntu wa wansi mu nnyimba nsomesa eggwanga ompulira kati gwe n'ova eri n'oyagala okole ekintu ekitta erinnya lyange oyo nonye newenzija 1000 kitegeeza gwoba onzise nze nsi omuntu akwagaliza ekkomera n'omuntu ayogera bizinesi wajja 10 aba akusse kati kyova olaba nanyiiga nnyo ndaba nga
kigambibwa okuba mu tureke gye wakunyiiza mu tureke waliyo tebakuwadde lwataano ate nali nnonye ssente gwe baasanga nsulayo enjala yannuma kubanga bo bannyingiddemu emirimu gyange nali ndya gwe kati bwe banvaako sirya olowooza bebampa wawulirako nti bampa ebisawo niwandabako eggulu tewagenda kitegeeza nze ndya ku maanyi gange ndya ku nnyimba zange ndya ku bawagizi bange okudde wa Bobi Wine kabonero kike kalaga eri abawagizi ne bannayuganda kino ekibaddewo abantu obeere nga tozeeko toli wano balowooza nti ebitambula wano tobifolowinga era tobiriimu bw'obeera nga tebakulabye ofiisi wano nti obaddewo tobuuza ku musajja tebalabako ogenda gyali balowooza kwe tobiriiko naye nze mbadde musajja ayimba ebyo byenina okuyimbira abantu akola ebyenina okukola ne bituuka ku Bobi enswa lwaki asoose kunneebaza naga webala okuyamba webala okuba n'omutima gwe wakoze kitegeeza nze ne bwembasizze wano yamanyi Ndugga yani mu ggwanga amanyi byenkola biyamba ki kyova olaba nti bwenzija annyaniriza bwezija tasobola kugaa nti Ndugga sijja mulaba kuba amanyi Ndugga yani ekitegedde kyenkugambye nti omufuzi n'omukulembeze byanjawulo omukulembeze aba awuliriza aba ayaniriza aba abuulirira aba asomesa Bobi Wine oba Ghetto Gladiator pulezidenti w'ekibiina kya Ndugga musuubira okukolayo oluyimba mu nteekateeka weeziri tusuna bitannajja kuba studio eriwa tusuna bitannajja olowooza luno olwakafuluma tebayambika naluwandikira essaawa 2-3 olowooza ye ebigambo byalina n'ebyange biba byegasse ensi eba tefudde kiba kiwe mukirinde akubuliddeko ku lugendo lwo lw'e Dubai lwe yabaddemu byonna mbitegedde kuba mu conference mbaddewo agambye eki ebintu ebyabadde eri basitopinze concert naye nga concert ekigendererwa kyali kyakujja bannayuganda mu makomera babazeebwe e Uganda kyova olaba waliwo ne benalabye abali mu kutegeka nga 27 omwezi ogujja 25 omwezi ogujja waliwo bategese ekiggulo wankulukuku babagala nga okusonda ssente ezigenda okukola ki okujja abaana ebweru nabo bali mu kulwana kati ttiimu yonna erumirirwa musayi gwa ggwanga oba oli Masaka obawa osobola okuyamba kola akakundiko mwekuŋŋanyemu akasente ukaleete wano ku ofiisi bayambe abaana ate mbadde kyekinyiiza kaadi wali ogirina kaadi ebya kaadi tobimbuza linda wenamala okuwanika nti nesimbyewo mbuuza ekkaadi ojja kwesimbawo ate kyoganze sitegeera abafuzi bansinga ki etwe balina ebiriwa ebitabo bakusinga ebitabo birinde ku olwo oli ku levo ki birinde ku olwo wakoma mu kyakumekano amagezi mu ssomero tunonayo omanya nsi yatandikawo etya papa kye yasookawo naye amagezi bakuzaala nago era nze neewuunya okusanga omuntu akulira obuwangwa n'ennimi nensanga mu ofiisi yo nga mujjudde mu bitabo bya luzungu oba okulira kitegeeza oba tumanyi kyewaki kyokulembera kati kyembagambye nti nze njagala kuba mukulembeze saala kuba mufuzi abafuzi enfuga yaabwe nga bafuga tuli mu meefuga g'emyaka 6 musical Uganda etambudde tenatambula Uganda n'olunaku lwe namanya nti ndi mugwira lwe nasanga endagamuntu nga ziriko expiry date nemanya bangoba mu ggwanga so mu music tetunatambula era owulidde abakyala nga balaajana batugambye tetuli bannansi batugambye tetuli bannayuganda omuntu azaaliddwa wano n'akulirawo n'azaalirwa abaana n'akaddiira wano bajjajjaabe bonna n'omugamba ebyo kyova olaba nze nange bwe bakyogedde nenzijukira nti nze nabiraba dda ne mu luyimba mu ebiri omuntu eyazaalibwa mu ggwanga lyo Uganda lwaki oba n'endagamuntu eriko expiry date